Gavumenti ya Uganda ekalambidde nti si yakukyusaamu nteekateeka zaayo z'okwewola ensimbi mu bitongole by'ensi yonna newankubadde ebbanja lya Uganda lisusse obunene. Abadde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija asinzidde ku Media Center mu Kampala mu kutongoza enteekateeka y'okukuza omwezi ogw'okusomesa bannansi ku bukulu obw'embalirira y'eggwanga, enteekateeka y'okuwa emisolo n'ebirala ebikwata ku mbalirira y'eggwanga, n'ategeeza nti Uganda ekyalina pulojekiti ez'amaanyi okusigamu ensimbi nti kale kikyagyetaagisa ssente nnyingi ezitaliiwo nga mu mbeera yonna erina okwewola. Uganda werutuukidde leero ng'ebbanja lyayo lituuse mu buse oba $6.5 trillion nga n'okusoomooza okuliwo kwe kuba nti ensimbi ezimu ezeewolwa ate tezikozesebwa kizeewoleddwa nga n'ezimu ku zo zibulankanyizibwa. Minisita Kasaija agambye nti gavumenti efubye okuwanirira ebyenfuna bya Uganda obutayeeba nnyo newankubadde babaddewo ekirwadde kya COVID-19 ekitigomezza ensi yonna, naye ebyenfuna bisigadde bikulira ku bitundu ebikunukiza ku 3 ku buli 100. Mu mbeera eyo Kasaija era annyonnyodde nti ebbanja lya Uganda lyakwongera okukula n'ebitundu ebikunukiriza mu 6 ku buli 100. Wabula agambye nti ensimbi zigenda kuteekebwa mu nteekateeka y'okutuukiriza manifesito ya Uganda y'omwaka 2026 omuli okulwanyisa obwavu obukudde ejjembe mu bannayuganda, okufunira abavubuka emirimu, okubunyisa amasannyalaze mu maaso g'ebyalo, okukola enguudo n'ebirala ebiyamba omuntu wa bulijjo wa wansi, n'okulaba nti enkulaakulana y'eggwanga yeeyongera ate nga yannamaddala. Public sector budget awards to recognize institutions that excel at the implementation of their budgets. Pre-budget dialogue with the civil society organizations on Tuesday 18th this month. The budget speech, which will be done on 10th of June. The post-budget speech, e-conference to further dialogue on the budget on Tuesday 15th and Wednesday 16th. This will be live. The post-budget East African Community Tax and Budget Dialogue to discuss tax issues that cut across the region on 22nd June 2021. And the promotion of budget transparency initiative. My fellow Ugandans, your active participation is key for the successful implementation of the above intervention in the budget for financial year 21-22. I therefore call upon all of you to participate in the activities of the National Budget Month as we further strengthen this collaboration between you, the citizens, and the government. Julius Mukunda senkulu w'ekitongole ky'obwannakyewa ekibangula bannayuganda ku by'embalirira ekya Civil Society Budget Advocacy Group agambye nti gavumenti erina okwongera amaanyi mu kunnyonnyola bannansi ensimbi zaabwe ezigenda n'okwewola ennyo okusukkiridde. Honourable Minister, you mentioned that our budget is open. I need also to clarify and say our budget is open. And Uganda in Africa is the only country that holds the national budget month. And for us, we take it as a credit. By making it open, it also comes with responsibility that we shall be asking more questions from government, which we think is good so that we can improve transparency and accountability. On behalf of the civil society fraternity, we pledge to continue partnering with the government, especially in monitoring service delivery, to ensure public resources are put to optimal use to realize the value of money. We believe this, among others, will benefit to raise the financial 2021-2022 budget credibility in bringing about socio-economic transformation and development. Minono ebijjidde nga Uganda esuubira okusoma embalirira yaayo ey'obuse ya 48 omwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 10 era abadde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija akakasizza nti waakufuba okulaba nti bannayuganda mu mwezi guno bamanya ebikwata ku mbalirira eyo. Gavumenti eragidde poliisi evunaanyizibwa ku bidduka ku nguudo za Uganda eya trafiki okubowa mmotoka n'ebidduka ebirala byonna ebinaasangibwa ku nguudo nga bivugibwa ndiima nga bisusizza sipiidi 30 mu kiseera kino ekyokuza sabbiiti ey'okulwanyisa obubenje bw'oku nguudo. Uganda yakwegatta ku nsi yonna okuza sabbiiti ey'okwerinda obubenje bw'oku nguudo nga sabbiiti eno ya mulundi gwa 6 okukuzibwa bukyanga kibiina ky'amawanga amagatte kigitondawo. Abadde minisita w'ebyenguudo General Katumba Wamala asinzidde ku Media Center mu Kampala mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire n'alabula abagoba b'ebidduka bonna naddala mu bibuga n'ebifo ebirimu amasomero obutagezaako kuvuga ndiima ne basuusa sipiidi eza 30 oluvannyuma lwa ssaawa n'okwewala beewalire ddala okukwatibwa. Katumba Wamala agambye nti n'emu ku nkola Uganda mwene yita okukuza sabbiiti ey'okulwanyisa obubenje bw'oku makubo.
Sabbiiti eno etandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 17 okutuukira ddala ku Lwokutaano nga 23 omwezi guno ng'ekigendererwa kya kutaasa bulamu bw'abantu abaffe ennyo nga bafiira mu bubenje bw'oku nguudo. Katumba Amala era annyonnyodde nti Uganda ekyasoomozebwa ekizibu ekyo eky'omuwendo gw'abantu abangi abafiira mu nguudo nga omwaka oguwedde 2020 Uganda yafiirwa abantu 3,663 mu bubenje obwo obw'oku nguudo. Anokoddeyo n'okusoomozebwa eggwanku eryafunye sabbiiti ewedde ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 6 ku kyalo ky'e Kasijjagirwa okuliraana essundiro ly'amafuta erya gaazi ery'Ekijjabwemi mu Masaka mu kabenje ka mmotoka ddekabusa akafiiriddemu abantu 15. Tukendeeza speed mu bibuga tube nga tuvugira ku kilomita 3 buli ssaawa. Bw'oba ovuga mpola ne bw'oba osanze kizibu osobola emmotoka ogikontrolinga naye bw'oba nga oli ku speed kiba kizibu nnyo emmotoka ogikontrolinga. Babuulidde nti okusinziira ku ripooti ze tulina omwaka oguwedde twafiirwa abantu 36,335. Abo abantu bangi nnyo eggwanga okubafiirwa mu mwaka ogumu mu accident zokka ate nga abasinga bantu bali mu myaka egikola 17 okutuuka ku 35 emyaka egikolera ddala eggwanga ligyetaaga. Kale n'olwekyo tukubiriza abantu weekend yakubiriza ffenna gwe nange tugezeeko nnyo okulaba nga twefuga engeri gye tukozesa enguudo tube nga tetukola bubenje naddala mu bibuga. Minisita ono Edward Wamala era alagidde ne Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okoti Ochola n'akolanga ssenkulu wa poliisi ebidduka Lawrence Nwabwine okubowa ebidduka byonna ebinaamenya ekiragiro ekyo. Obugombe buyitiridde ku nguudo zaffe tekukyali mateeka buli omu kakyagala kyakola nedda. Ensonga eyo twali twatandika dde ogikwatako era nali nawandikira dda ne kamisona wa poliisi akwata ku nsonga eyo nga mugaye nti si buli mmotoka ekkirizibwa okuba ne kye tuyita right of way, nti emmotoka ezikkirizibwa mu mateeka okubeera ne right of way zimanyiddwa mmotoka za president, ambulance, mmotoka ntono nnyo ziringa 5 oba 6, naye kati buli omu yeefuula mukungu. Oli olugula ku mmotoka enyirira ennaku zino zisubalu ngeze zibadde ziyitawo aga nti ekkubo lirye. Kati embeera eyo namala okuwandikira police Gundi commissioner wa police tutandika okukwata abantu. Waliwo n'ababodaboda badde bazuuzi baleese omuze balina obutaala bwe bateekako obutakkirizibwa bwaka nnyo bwe kakkubamu ekiro. Bw'atyo Minisita General Edward Katumba Amala ng'annyonnyola ku bantu abali gufudde omugano ng'ogw'enswa okukozesanga obugombe bateeka mu mmotoka zaabwe bubakolerenga ekkubo. Alipoota ya poliisi ku bubenje y'omwaka guno eraga nti obubenje businga kukosa abavubuka abatannasussa myaka 35 nga n'abamu baana b'amasomero. Dembe ly'okuwakanya ekyokusalaasala mu ttaka lyo nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu atamatidde na kigenda mu maaso ekyokusalaasala mu ttaka likolebwa ebyapa eby'enjawulo avaayo ne yeekubira enduulu eri omuwandiisi w'ebyapa ng'amutegeeza nti okwawulayawula mu ttaka eryo kikolwa mu bukyamu, omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako okubeera ng'avaayo n'ategeeza oluuyi olubadde lusabye okubeera ng'ettaka lyawulwamu nti waliyo omuntu eyavuddeyo ne yeemulugunya ku kusalaasala mu ttaka eryo. Era mu ngeri y'emu omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako okubeera nga ayimiriza omulimu gw'okubeera nga yawulayawula mu ttaka eryo okutuusa ng'ensonga ono zeemulugunyaako eyataddeko caveat zikoleddwako, oba ng'oli omuntu asabye okubeera nga bawula mu ttaka eryo likolebwa ebyapa eby'enjawulo agenze mu kkooti enkulu n'abeera ng'afuna ekiragiro kya kkooti ekiyimiriza oba ekikugira omuntu okubeera nga asalaasala mu ttaka lye. Ekereziya wa Uganda etandise enteekateeka y'okujjukira olunaku lw'abajulizi olukuzibwa buli mwaka ennaku z'omwezi 3 June, era baliko enteekateeka zibafumise ez'okwongera okumanyisa bannayuganda amakulu g'abajulizi bano n'ekitiibwa n'okukkiriza kwonna n'okukkiriza abajulizi kwe baayolesa okubatuusa we tuli kati. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 June abakkiriza okuva mu Uganda n'ebweru bakuŋŋaanidde Namugongo okujjukira abajulizi bano abawaayo obulamu bwabwe ne bafiirira eddiini okujja mu Uganda.
Reverend Father Ronnie Mubiru akulira ekitongole eky'okuyitibwa okwenjawulo mu ssaza ekkulu erya Kampala agambye nti wawaddewo okuddirira mu kumanya amakulu n'ekitiibwa ky'abajulizi olw'ekirwadde kya COVID-19 ekisenkenya ensi yonna nga kati nno baliko enteekateeka zibataddewo okwongera okumanyisa bannayuganda ku bikwata ku bajulizi abo nga mu nteekateeka eno bagenda kulaga firimu ezikwata ku bajulizi. Enteekateeka eno etandikidde mu kigo ky'omutukuvu Yuda Tadewe Wakiso era Father Mbiru nga ye bwana mukulu w'ekigo kino agambye nti enteekateeka eno yakwongera okutumbula obukkiriza obubadde bugenze nga busebengerera. Omusaayi gwabwe y'ensigo y'obukristu mu nsi yattu eno, si mu nsi eno yokka naye mu nsi yonna. Awo nno abajulizi ba Uganda batubeerera ekyokulabirako mu kukkiriza. Abantu bangi baweddemu okukkiriza. Obukukkiriza kwabwe kukendedde olw'ebyo tuyitamu COVID, obwavu, ekitabantu, entalo n'ebirala byonna. Naye abatuwolereza be bajulizi ba Uganda naddala be twafuna. Era ensi yaffe be bagyongeddeko value okuva ku stage emu okugenda ku ndala. Nga tutunuulira nno abajulizi ba Uganda n'ebyo na ebizo byetulina abantu bangi begayiridde nga bayita amajulizi wa Uganda bafunye bebasaba. Abantu bangi bawadde obujulizi olw'abajulizi wa Uganda nga babeekutteko. Abantu bangi kubanga bali baddugavu bannaffe batumanyi balyanga mmere gye tulya, awo nno twongere okwegayirira nga tuyita amajulizi wa Uganda. Father Mbiru agambye nti ebizibu bannayuganda byeyongedde nnyo nga bongedde n'okunafuya okukkiriza olw'obulumi bwe bayitamu obutali bumu. Agambye nti firimu eno ejja kubazzaamu essuubi era bagikoze okujjukira omwoyo gw'omugenzi yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kitolwanga eyayagala ennyo abajulizi ne mu nteekateeka zonna. Firimu eno egenda kuyamba emiti emito okwebulirira ku bajulizi. Firimu eno egenda okuyamba abantu abatamanyi abajulizi battibwa batya, battibwawa, batambula batya, bavaawa. Kubanga nze nammwe abajulizi tebasobola tuvaako ate naffe tetusobola bavaako. Awo nno gwe nange obeetaaga mbeetaaga okwegayirira nga tuyita abajulizi bano. Abali mu nteekateeka eno nga bakulembeddwamu Kasumba Fred Cosmas basabye abakkiriza okwettanira firimu eyo bongere kubukkiriza. Nga bwe mukimanyi nti COVID-19 atusazeeko nnyo mu byentendereza era omwaka ogwedde tetwasobola kugenda Namugongo. Firimu eno tugitaddewo esobole okuba nga etusobola okusomesa abajulizi bye bayitamu, ngeri gye bafaamu, era bw'oba nga oli mu makaago oba nga wonna w'oli osobola okugitwala n'olaba abajulizi engeri gye bayambamu. Abalimi b'emmwanyi mu ggombolola ya Ssaabagabo kya Namukaaka mu ssaza Buddu beebazizza nnyo obubaka bwa Buganda okubaweereza abasomesa mu kitongole ekya Bukadev ababangudde ku ngeri y'omulembe y'okulimamu ekirime ky'emmwanyi. Bagambye nti bye bayize bijja kubayamba nnyo okwekulaakulanya. Omusomo guno okulungudde ennaku eziwera ddala 3 obwakabaka bwe bwateekamu mu nteekateeka eno nga guyindidde ku mbuga ya ggombolola Ssaabagabo kya Namukaaka era abagwetabyemu bategeeza nti bafunyeemu nnyo. Kalema Peter Kiriibwa twebaza obwakabaka bwa Buganda obwa tutegekedde omusomo ogw'abalimi b'emmwanyi. Tuyizeemu ebintu bingi nnyo. Tuyize okusimba emmwanyi okuvira ddala okusima ku kinnya, okugiteekamu, okugiwembera, okugiweta n'okugisalira ate n'okutuuka era ddala okuginoga. Era ne twezuula nti oluusi ffe tutta omutindo gw'emmwanyi olw'embeera ze tuyisaamu emmwanyi zaffe nga tunoga emmwanyi embisi, emmwanyi endwadde ne tuzitabika mu nnamu ate ne tuzaanika bubi nga tuzaanika ku ttaka. Kale ne tuyiga nti bwe tuba tukuumye omutindo okuvira ddala ku nsimba, ennoga, ennyanika ate n'ensunsula, omutindo ogwo ne tugukuuma okutuuka ku katale, emmwanyi yaffe ennungi nnyo era tusobola okufuna akatale akalungi. Mulangira Kansere Kosi tusomesezza okuva ku muti nga bwe gusimbwa mu kinnya n'endabirira yonna yonna. Abalimi era boogedde ku bibasoomooza naddala ebbeeyi y'emmwanyi eka buli kadde saako eddagala n'ebigimusa ebitali ku mutindo kwe kuwanjagira obubaka bwa Buganda ne gavumenti y'awakati babayambe ku nsonga eyo. Janati Nakawuki omu ku basomesa ba Bukadefu agambye nti abantu bano babanguddwa bulungi nnyo ku nnima ey'omutindo era ey'omulembe n'agamba nti ebisinga okutta omutindo bye balina okwegendereza ennyo n'okusingira ddala nga beewala okunoga emmwanyi ento, okuzaanika mu ttaka, okunogeramu ebikoola n'ebirala ebiringa ebyo ebissa omutindo gw'emmwanyi ya Uganda.
tusobodde okubangula abalimi okuva mu ggombolola y'Ekyannamukaaka ku nnima y'emmwanyi ey'omulembe oba ey'omutindo nga tutandikira mu kusima ebinnya mpaka omuntu bw'atandika okubeera ng'anoze emmwanyi era n'agatta omutindo ku mmwanyi. Tulabye butya bw'osima ebinnya, amabanga g'oteekawo, owetootya emmwanyi ozirabirira otya, awamu n'okkuuma omutindo nti tunoge emmwanyi ezo ezengedde, tetuwulula wabula tunogemu oba tunojjole eyo ebeera eyengedde. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda ekalambidde nti si yakuyimirizaamu nteekateeka ez'okwewola ensimbi mu bitongole by'ensi yonna newankubadde ebbanja ly'eggwanga lino lisusse obunene. Gavumenti era eragidde poliisi evunaanyizibwa ku bidduka by'oku nguudo kubidduka n'amateeka g'oku nguudo ya traffic okubowa mmotoka n'ebidduka ebirala byonna ebinaasangibwa nga bivugibwa ndiima ku nguudo za Uganda okususa sipiidi ya 30 mu kiseera kino eky'okkuza sabbiiti ey'okwefumiitiriza n'okulwanyisa obubenje bw'oku nguudo. Ekereziya Katolika wano mu Uganda etandise ku nteekateeka ey'okujjukira olunaku lw'abajulizi olukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 June era mbaliko enteekateeka zibafulumiza okwongera okumanyisa n'okujjukiza abantu amakulu g'abajulizi eri abakkiriza.